Olwemirembe olwa Salamu TV yonna gy'osinziira okubanga otoota buliro. Ogamba otya omulabi wa Salamu TV omulungi? Njagala okwebazaamu ebyensuuso weebale nnyo okuwagira projekiti za Salamu TV. Katulina omumanyi tukunga abantu okujja okwewandiisa okuva mu regions ez'enjawulo, Eastern Region, Western Region, Northern Region. Mwena mujje mwetabe mu mumanyi owa Salaamu tubinkane. Tulinamu ebirabo eby'amaanyi ate naawe omuvujjirizi w'ensimbi ojja kuba n'ettafaali ddene nnyo ly'otadde ku busiraamu bwo. Jangu oteekemu ensimbi tusobole okuba nga omulimu guno gutuukira ddala. Amaka mba nagguse dda ku lutimbe olw'emirembe olwa Salamu TV. Ndimu naani omulungi andaba, ndimu ne Hajati Hamida Namukasa Nansubuga. Omukyalo ono ebyafaayo bye nga tunaba kutandika mulamwa. Yaani abeerawa akola kino nazitowa. Kiriza abeerenga akweyanjulira omulabi wange omulungi yonna gy'osinziira okunjota. Hajati nsanyusa okukulaba. Omunange. Oli otya? Ndi bulungi. Omulabi wa Salamu TV yanjagadde okutegeera gwani? Nze Hajati Hamida Namukasa Nansubuga. Emirimu ki gy'ogasse ku busiraamu? Emirimu gye ngasse ku busiraamu mingi nnyo kubanga nze natandika Islamic banking wano mu Uganda. Esente zitalina riba. Ate bwe nzitandika natandika as a form of a sacco. Kwegane tufuna Islamic sacco. Yegwe omukyalo nze first and one yatandika Islamic sacco. Era sacco negejja saka abantu nibajagala saka abantu nibajinga netisitegeeza nti abasiraamu bokka ate mwana nga abalimu abangi si basiraamu imwe eyo sako abantu bajja nibewola sente ezitaliiko riba nibabawa twala okole naye bw'ona okola ojja kutuddizayo bweziti entonotono ezitaliiko riba. Ekyo kino guwa kitandika wano mu Uganda. Nze nze wondaba nze nakitandika mu Uganda yonna. Ofisi zo zisangibwawo? Ofisi zange zisangibwawo nga Kaleerwe nga weyongeddeko katono mu maaso awo mu Makati. Bw'osangibwa? Bw'ensangibwa. G'omukyala ayogerwako kati ekintu kyagaziwa Uganda yonna, sente zitaliiko riba. Tegedde kuba omuntu akola sente ziriko riba aba aguddewo olutalo ne Katonda we. Obwo obusungu bwa Mungu tuba tetulinawo tugenda kubudda. Era kituufu bwe kityo bwe kiri. Twagamba nti fe abatayagala kukola bwe tutyo tulagewa kubanga wano tewaliwo facility yonna eyinza okuba omuntu sente bwe zityo agenda akola azizze nga kankitandike. Era n'okitandika? Era nakati kitambula? Nakati kitambula. Mashallah, kankwebaze. Webale omulimu ogwo. Omulimu gwe tugenda okutambula nagwo omulabi wa Salamu TV andaba ku lutimbe. Ndese Hajati Hamida Namukasa Nansubuga. Njagala mubuuza kibuuzo. Hajati, lwaki obutabanguko mu maka bususse? Tebukyaliko yasoma, tekukyaliko ataasoma, tekikukyaliko munaddiini oba omukafiiri. Okitegedde? Kubanga eddiini mweziri muno naye waliyo ne bapegani. Bakola ki? Gye bali. Gwe bw'otunuulira ensonga zino okuva edda obutabanguko bwaliwo nga we buliwo kati? Yes, obutabanguko buludde nga weebuli. Era n'okuttingana abantu baludde nga batta bannaabwe. Kababe basajja, kababe bakazi nga babatta. Era baali babatta nnyo naye mabega mpozi n'okusinga kati. Awulidde nga bwanyigatta omuntu. Naye obutabanguko buva ku bintu bingi. Ng'osinziira eyo n'owasa omukazi. Omukazi bw'omutwala, bw'omala okumutegeera, oba afunye olubuto n'azaalayo omwana omu, omutunuulira aba nga akaddiye. Ogenda okulaba nga ekisikiriza tekikyaliwo. N'otandika okugenda eyo. Genda buli mukazi gw'osanze gw'ogenda naye. Kati ate ye bw'akitegeera kimukosa. Kubanga ye abeera waka. Tavaawo. Yazadde abaana. Ali wakaawo. Talina na time gy'ayinza kutwala nti aba agende awalala. Awulidde okuggyako ng'akusabye. Ngenda waffe n'omukkiriza. Ngenda waliwo omukolo ewaffe n'omukkiriza. Era oba tomukkiriza tagenda. Kakati obutabanguko businziira mu bintu bingi nnyo. Oyinza okuba ng'olina ssente naye nga bakazi bo tebalabika bulungi. Tebambala. Tobagulira ngoye. Tofaayo. Nga ssente teziriiwo. Era situlina kino mulinde mujja kuleeta. Tobikoze. Omukono gwo gulimu supagulu. Gulimu supagulu. Ate n'otosukkaawo. N'obeera n'omukazi omu
n'obeera n'owokubiri n'obeera n'owokusatu n'owokuna n'obeera naye kubanga okkirizibwa okukikola naye ate oluusi oba tolina na busobozi bukikola okiraba tolina busobozi kyokka owasa abakazi 2 3 4 for what kati ate era eddiini ffe tusomesa obutakola kibi naye ate buli lwobeera nga osusseewaawo oba olina ebibi byokola naye ng'ate abasajja mu butuufu be basinga okukola obubi okusinga abakyala bebaviiriddeko embeera y'obutabanguko yevaako kubanga ate ye amala naga nti ate ngenda kuleeta namba 2 n'aleeta namba 3 n'aleeta namba 4 nemusoberwa kale ate tugamba kyandibadde kirungi okubeera mu nnyumba emu abakazi 3 4 oba buli mukazi yandibadde yekka era kati ensangi zino bwekiriyo gyeti buli mukazi abeera aliyo kati abakyala be bagatta mu nnyumba simanyi nanti kati kyemmanyi nti bw'abanga talina busobozi olinampangisiza omuzigo mu ndeeba olinamuteeka ekawempe olinamuteeka ekawaala bonna nibabeera mu mizigo ng'ate obusobozi talina kati ate n'azaala abaana busobozi yajja tibwoyogerako bayogera busobozi eddiini yayogera ku busobozi ki okubeera nga osobola okuliisa amakaago n'okugabeera nga malungi ekyo abaami ndowooza batononya abakitegeera bo bagamba maanyi ga butonde nti balina obusobozi obwo si bwe busobozi obw'amaanyi obusobozi mbeera zo ofuna otya olina ki abantu n'obaliisa balyoke banazaala abaana 20 bonna banaalya emmere oba bajja kubeera nga tebalina mmere ebintu modulo eyo obusobozi si bwe bulioga nti omusajja ye ayiza okumaneginga okugenda eno neno neeri kubanga era basinga bye bakola naye nga obikoze otya kati mwina kubeera abantu ng'olina bakyala bo bonna oba 4 oba 3 oba 2 oba 1 naye nga ekintu ekisingira ddala okuba ekirungi abakazi bandibadde nga 2 oba 3 mu ddya lyabwe naye ate weesanze nti oluusi famire ezo zirina omwami alina omukyala asukka ku omu ate osanga buno butabanguko tebuliyo n'osanga oli alina omu nga be balina embeera eno lwaki anti kati baba tebamanyi nti abantu babeera bonna tebamanyi nti abantu balya bonna tebamanyi nti nno omusajja alina ebbeetu okusinga ffe abakyala nti ye asobola okuwasa abakyala kye batamanyi ye asobola okuwasa owokubiri n'owokusatu n'owokuna kati gwe omukyala yamukkiriza si tteeka naye akkirizibwa kuba swala tteeka naye okuwasa si tteeka singa lyali tteeka buli musajja yina yalibadde n'omukyala omu naye wasa 1 2 3 oba 4 era tebasusaawo naye kisinziira ku nfunayo ate kisinziira ku bantu b'oba owasizza nze nakulira mu famire y'abakyala 3 nga tuli mu nyumba eki bamaama bamwe ababazaala abatuzaala nyumba eki emu naye ekyomukisa omulungi taata waffe yali alina ssente ng'alina edduuka ng'ate ddungi ng'alina ssente ngalikola nga basuubula emmwanyi ne batunda ezo ensawo z'emmwanyi basooka okuzitunda leka kati nte zaali zivuddeko kati nno zaakomyewo emmwanyi zirimu ssente era zaagaggawaza abantu bonna gwe b'omanyi ne bakitawo n'abalala n'abalala zaali mmwanyi kati baamala ne bazidibya oluvannyuma ate zattuse kati zattuse era bw'oba olina emmwanyi zo ofunira ddala ssente bulungi naye abantu emiti gy'emmwanyi baali bagitema dda kati babidda mbuzi naye bw'obanga olina obusobozi mubeera mu nnyumba emu kibeera bete okusinga abakyala okubeera eri n'omulala n'abeera eri bw'abeera eri ng'omulala ali eno tomanyi bifaayo eri wabaawo byafuna kireka naawe kati owagira essaawa zino nti bali abaabanga mu nnyumba emu abakyala 3 kyalinga kirungi kyali kirungi okusingako kino kyobuli mukyala okumwawula n'omuteeka ewuwe n'abaana baba tebamanyikanye n'oluganda luba lukutuse tirukwata neze omwana twazalibwa mu nnyumba emu bakyala ffenna tulyoke nti mwamanyanga nti ffenna tulidde entula maama yalimye entungo yanoze doodo taata yaguze ekyennyanja ffenna twalidde tewali alookeera nakufuna bujja tebabitutte eri eno omusajja tajjaayo bali babeera eri bamanya nti kino ekiyungu kyono naye nti kati omulembe ogwo gwali gwadda
gwali gwadde ate tewaaliwo kulwanagana gwolowooza nti omuwala w'ensangi zino essaawa zino oba omukyala basobola omugatta mu nnyumba agende mu kisenge kiri n'omulala abeere mu kino osangawo omulambo kika kwegamba entalo teziggwa onaga nti nasiimudde wano abaana bo boonoonyeewo baleke boonoone ennyumba ya kitaabwe oba boonoona boonoone oli nti nze njagala buyonjo oli nti kati balagewa olabe nti disadvantage eba ekirimu bwe ebaawo naye bwe mubeera mu nnyumba emu mubeerako ne bemufolowinga for example okufumba ani agenda okufumba si bakyala mwenna nti mujja kufumba omulundi gumu omwami gyasuze be bafumba naye ate nze ekyo bwe nakula nze nga mbeera nkiwakanya nandiyagadde omwami gyasuze oli si yaba afumba naye bagamba nti olina kufumba emmere ennungi neewoomera oyo omusajja wo n'olwekyo alina kubeera ng'asanyuse emmere ennungi naye bw'oba n'agenda weri omutegekera ate agenda eri kati nikijjirawo tekigifumba bulungi gifumba nabujaga nti mbafumbire bali mu ssanyu lyabwe nze ntawaana eno okufumba ekyo kyo n'okiraba kakati nekibeera nga ffe we twakulira mu famire ezo tewaaliwo obuzibu n'akamu wabeerangawo kuba taata waffe ate yali alina edduuka eriringa 5 kilometers okuva we tubeera ndaffe nga tubeera mu kyalo kati abaagendanga mu tawuni eryo mu dduuka be baabeera ku olwo ekisanja kyabwe kyabeeranga kirungi kubanga babeera n'oyo omwami 24 hours abeera nabo naye yajjanga after 3-4 days nga jje ate Hamida njagala okuboozaako abakyala bano abedda ku mulembe ogwedda bamaama balwaniranga emaali ebyenfuna oba abaami baabanga benkanya nekiyambako okulaba nti obutabanguko bw'amaka tebwakyaka nnyo nga bwe bukyasa ensangi zino abaami abedda tibaalaganga nnyo bakyala baabwe ssente ze balina era nga bw'oba omukyala ayagala kyayagala asaba mwami engato zange zakutuse njagalayo endala ne bamuwa naye ye omwami ng'ayiiya abakyala bange kati nabagulidde mu kisiibo ekisiibo kyaleetanga nnyo engoye awaka n'ebintu okuweebwa abakyala Ramadhan omwezi omutukuvu ogw'ekitiibwa nga babagulira engatto babagulira ebibya babagulira gomesejja babagulira kyonna n'okulya nga nakwo kulungi wambadde temulya nnyo nnyama si ya buli lunaku naye awo ku ddaaku nga nnyama fish nkoko nga niba batayagala kusiba oluusi abaana baali bebba tuwempeera abaana nga nabo bagamba nange nja kusiiba balye ku biri ebyaddaako birungi era bwetyo bwe twakula ebintu bwebityo bwebiri ng'ate birungi era mwaliranga wamu kati njagala okubuuzaako kubanga emmere eno edda abantu we bafumbanga emmere ku lujjuliro enva bamaama bazisenanga batya buli mwana yalinanga essowaani oba buli mwana yalina essowaani abaana bonna buli mwana ng'alina essowaani buli mwana ng'alina essowaani ye nga bajja maama nga asosootola emmere awo ng'asena enva nga buli mwana amuwa era enva bw'ozimalawo ng'era bakwongerako enva ng'olya buli mwana yalinanga essowaani ye buli mwana ng'alina essowaani of course naye anti kaakati waliwo edda ng'omuntu bw'aba asena enva omukono guzannya gutya anondamu ekifo ekinene omwana ono si wange oba ebyo tebyabangawo abantu babeera nga bali wamu mu nnyumba emu omanyi nti n'omulala nomanyi naye nkyanaafumba kati tosobola kukola ekyo kireeta nnyo abantu babeera bulungi kyekiri kyogambe nti edda kubeeranga wamu kyaleetanga obumu mu famire naye kati omukyala abeera eri omulala abeera tomumanyi n'abaana tomanyi empisa zaabwe kwegana ebyalya tobiraba naye awo buli kimu mwali mumanya nti kati sukaali tunywedde kati tulidde akawunga kati tukoze eki baleese ebyennyanja naye mu bw'abeera eri beroloza kakati nze siyaleese binyeebwa yatuwadde ebinyeebwa twamusabye enva binyeebwa byokka byeyaleese endinoza yatutte ennyama oba yatutte okweyombyayombyoko ebyo bye balowooza naye nga bwe babeeraga wamu you see everything
kiri open kiri mu lwatu tewali nti ono yakikoze bwati ono leero bw'ofumba n'otampa bulungi nange manya nti taani yange ejja kutuuka toyinza na butamuwa bulungi kubanga taani ye ejja kubaawo abakulu bo bali enva nnyingi okusinza abato kyabanga kyanjawulo zaabwe ne baziteerako abamu bano basobolanga batya okufuga abakyala bano ne batalwanagana balinanga amateeka nti omwami abantu abawasa abakazi abangi babeeranga balina ku ssente okusinga abatawasa abakazi bangi buli muntu ayafunanga ssente omuntu agirina eba yakitiibwa bwe bafunanga ssente n'abantu n'obusiga abakazi balaba ogundi avuga mmotoka alina ssente nze nagenda okukula nga bafe waliyo emmotoka na buli kati nze buli lwenfuluma ndaba emmotoka tenafumbirwa nga gyeziri nejembeera kati era mmotoka zibeerawo mu lujja ojja kukaduubira mu zimmotoka era weziri era wetugenda kati ojja kusanga emmotoka nga 3 oba nyanga zipaaki mashallah kati ebyo ebintu n'okulya obulungi mu kisiibo kwatwagaza ekisiibo n'okusiiba omwezi omutukuvu anti mulya bulungi byembadde temuli oba mbadde temunywa caayi oba mata era munywa amata kwolwo mugenda kusiiba mulya ennyama ne bagikalirirayo yaddaawo n'ataasiibe ng'alya olidde kale ekintu aky'abakyala okubeera wamu kyataasangako obutabanguko ate kyakola bulungi nnyo abasajja bakifunamu kubanga omukazi tajjaga nti baleeta obutambaala kabulaka kano kajja kuba ka green kali ka yero kutambaala bwako mutwe naye nga matiriyo yeemu kala zezaawukanye era bwe baleeta gundi kade nga yeeno baawula kati mwandibadde alina kala ndala ow'emyufu naye nga tiri yeemu bwe baakola nti baleese ebitabo by'abaana kusoma byonna byebimu era ffe twakulira mu famire egi y'abakyala aba 3 mama we yali namba mmeka yali namba 2 namba emu yaliwo ng'akola ebibye naye maama wange ate bwe yafumbirwa ye nga yali muyonjo nnyo ng'ate mukozi nnyo ng'ate mulimi nnyo okulima nti nakwo kwabeeranga kw'abakazi ng'alima nga tractor olonga muliridda wakyalo kye tuli mu Shema district naye nga tata wange alina edduuka twagenda okula nga alina edduuka nga liri mu kyalo gye yava ate n'agenda embalala mbamuyindi nga bagenze era nate n'afuna edduuka era yali abamanyi kubanga yava eyo n'avuga emmotoka ye n'agula ebintu mu mbalala n'abitwala eri ewaffe mu kyalo mu Shema. Kati buno obutabanguko bwe tulaba essaawa zino bakyala balwanira emaali batuuse n'okwetanga watandise nakyo nti babattira ddala era nga ddala babatta tugenda kulwana tutya okulaba nga embeera eno oba oli awo ekendeerako ani atakoze mulimu gwe kimala akoze omulimu omusajja awasa abakyala bano yabateeka mu mbeera ennungi egamba nti nja kukola nga bwenti nja kusulanga woono ennaku ezi 2 ennaku endala 2 nsula eri n'endala 2 nsula eri kiri eri gwe okulaba gwe kyonookola gwe omusajja gw'omanyi awulidde naye nga bamala ne mulya ne mumala okulya ne mugenda buli ne beebaka kati ennaku endala n'agenda awalala ennaku endala n'agenda awalala nanti kakati ku ikonomi ya Uganda oba oli awo embeera kati edda waabangawo ebibanja n'emmere baalimanga yaddanga n'obutale nga weebuli naye kakati ozaala ne bakulema okuliisa teri muntu ayinza kuzaala abaana ne bamulema okuliisa kati gyebali nga tebalya emmere bantu nga bayakusabiriza balidde ekintu kimu neva njagala ate okijje ku nze era okiyige nti bwe muba muliira wamu nga muli family Katonda ba providing ekyokulya tukiyinza kati bino bye tuwogerako people not together osanga omusajja more than one wife nga ona amutadde zirobwe emulala ali eri which is bad kiri ekyawamu kyali gudu kino ekyomusajja kutwala abakazi obeera olowooza nti taleese kino akitutte eri Hajjat Hamida abakyala bano abedda babamatizanga batya
okukkiriza bajja baabwe babateeke mu nnyumba emu gwokimanyi nti essaawa zino senga omwami ava eri nja kuwa ekyokulabirako ku ggobanzi n'amalaga nti kati ennyumba amaka gaffe gennimu naga nti ngateekamu omukazi omulala awabaawo vaawo mpitewo kuba kufana anti kakati eddako baali abasajja be baali balina ssente ngera bawasa abakazi kyova olabanga abakazi bagendanga okufumbirwa eri mwankole ng'abatalina kasente bagamba tujja zifuna ku bawala baffe nga bafumbiddwa twagala nti kati omusajja n'agagawula olw'abaana abawala beyazaalanga naye ate era ezo zijja kuddayo ng'era omulenzi awasizza kubanga era naye ajja kutwala ssente naye era ziba zizadde ziba zizadde maali yeeyongedde nze nendaba nga omukyala ababeera awamu bayinza n'okuba n'obutabanguko obutono okusinga batabeera wamu olw'ensonga mulya mwenna bagenza okugula luno olugole bagenda kugula bweruti naye nga lwawula kkala naye nga dizayini y'emu kati omuntu anaayombera ki tewali byakukweka byonna weebiri bambala engoye zaabwe oli ne bwabaga nti olwange luno kati akatambala kalo njagala oli mujjawe ng'amuwa mubeeranga famire emu era obeera omanyi nti ofumba taaniyo weeri n'oli eyiye weeri ejja so tiwabangawo nti ono bagenda mukola ekintu tolina nawe okikolera gwonootega omuntu eddagala nga tomwagala onoolitega lijja kutta baana bo kwegamba abo abakazi ababeera bonna mu maka bafuna life ennungi okusinga abalala ababeera omu so ekisinza okuleeta obutabanguko ennyo nakyo abasajja okwawula mu famire nti njagala haki esuuka ku omu nogati ono omuzimbidde eziroobwe ono omutadde wano ono omutadde wano awo obwenkanya buba tebulabika okitegedde bwe nzimba eruweero sijja kuzimba nyumba nga gye nzimbye eri Nakaseke ontegeera sijja kuzimba enyumba nga gye nzimbye Masaka tibifaanagana nanti kakati ajja tyolaba edda abaami abasinga bakoleranga mu byalo byabwe mu bitundu era bwe kiri naye kakati n'okusoma kwali kutono naye kakati omuvubuka asomye alina omukyala gwe yawasa nga atannaba kujja Kampala Kampala eriyo maka manene yazimbye maka ddala wajjayo omukyala alabanga gaffa naye Kampala gy'akolera ayagala y'amaka abeereyo olaba nti kwegamba waliwo embeera efoosinga oba oli awo omuntu okuba n'amaka abiri oba asatu okitegedde naye neewuunya ifeffeffe twagaana okukitweka mu mutwe ntiki nti abakazi nti tetwagala babeere naffe nti toyagala mujjawo mujja kutabanguka omwami olaba nti esente zino oyagala azikole mutuufu tezikumala gwe na mukyala n'abaana bo ate olaba ayingiza mu famire endala nze ebyokulabirako mbirina kubanga bakitaffe jjajjange yazaala abaana 6 ate bonna ne babeera nga bali bulungi bakitammwe bakitaffe 60 by one man abaana 6 bakitaffe abato ne bannyinaabwe baana ba musajja ogwo naye nga babakazi bangi bakulira wamu era ne basigala nga baagalana bwe mukulira awamu muba mwagalana ekyo kyabanga kirungi naye saawa zino kiweddewo oba tunaalwana kyo okulaba nga embeera ey'edda eddawo wallahi tetumanyi embeera eyinza obutaddawo nayinza okusigala nga bweri naye omusajja ayinza okwekubirira sayidi emu bw'aba talina bonna agw'olubege ekyo tusinze mu kati ekyo kibi ayinza okugenda eri n'abeererayo ddala kwibu n'abeera nga gye mu mwezi gumu emirundi nga 3 which is not good n'abaana baba tebamanyiganye tebasobola kwagalana nga ababadde awamu anti bano ab'ekyalo balaba ab'ekibuga nga babbeeyi naga nti ate abimalira bali bano ne bafuna obukyayi ku bannaabwe okumanya nga kitange yakola empalo tugende mu maaso okumanya nga yakola empalo yatwalanga abakyala omu gyakolera awali edduuka yali wala nga 4 kilometers
nga naye gye bagenda omukyala n'agendayo n'amalayo weeks 2 n'akomawo n'omulala n'agenda kubanga yabeeranga nnyo ku mulimu kirungi. Okay, omulabi wa Salamu TV katuveeko mu bubaka buno katono nnyo. Tata wa Hajjat Hamida yalinanga wakolera ng'asomba mukyala omukomu nti gwe weeks 2 ozimala eri ku mulimu eziddako ne munno naye akole ki ajja tovaawo nkomawo. Eno ye Salamu TV. Bugalo oyo no burota okangura school fees nobwe ni mpurira maziga ha mutuma ha bwashemererwa mingi munonga MTN yashashura school fees za tamu meka tamu 3 nugo mwaka gona nyawe ni ndigame no sports school kandi nyine receipt yishomera kikumanyisa nguzahikayo MTN ningisima ahabwe cyo kintu cyakora kandi nishemererwa munonga kugambira abazire batahi banje buri omwe wena kozesa MTN mama arikwezo nizarikushashara school fees. One by one makes a bando. United Media is your gateway to a countrywide radio station. With a coalition of more than 120 radio stations, 15 TV channels, 20 online publications, you can cover every region and community with convenience and no hassle. Guaranteed impact with consolidated communication and localized engagement. Whether it's an MDA, development partner, FMCG or regular advertiser, United Media is a truly one-stop shop for your communication needs. United Media, together we will shape the future. Okulinyisa omutindo gwa Afromobile. Eno yengeri joinza okuza obujja omutindo gwa Afromobile yo. Funa app ya Afromobile okuva ku mukutu gwa Google Store oba App Store oba ku mutimbagano gwa www.afromobile.com. Londako forgotten password. Tekamu account yo eya Afromobile ozebujja pin code yo. Ojja kufuna obubaka ku email yo okuli ne code empya. Bw'oteekamu code eyo olwo pin yo empya ekkirizibwe. Afromobile, emboozi za Africa eza namaddala. Afro. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Mbaga ya daddy. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Katinage parking it is. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Abe kamara watuosi. Awarunji. Naffe tujja. Bami kwange. Ani alina kuchenja ono? Anko, osobola okozesa essimu yo. Tuyina momo. Va ku mwana gwe nunye change. Nziza nnyo. Nange kwetwe. Yes. Zo ziri mmeka? Ziri 3 kitundu. 3 kitundu? Yes. Eyo. Sente nga zinzigweddeko. Naye anko, osobola zifuna okuva ku ssimu yo. Batu gyemu ebimu. Mwebalo tegeka. Nze no bola bankooye. Va ku makya ndi mu shopping. Juma jangu yambe ku munno mutikula ebintu. Muri mutya? Anko, nero kyabonaabona. Kale osobola ziteeka ku ssimu yo ne weekolera ssente. Rabai, musulidde omutima. Ondaze okwagala. Naye
Thanks for Barab. This, Pombo was Charuao, but Jaja Mongelko. We are going to know hey, wait a Kutambra. When the water holder. Saying I don't know to make it Better steady, be better. Kakati bannanga bafere bangi mu ggwanga bakozesa amasimu nakubira nagamba ntaddeko ssente bweziti ku simu yo n'okebera simu nga messages ze ekulaga nti kuliko ssente kubanze baali bakinkozeeko bw'okebera essimu gamba genda ku mobile money wonna weeri okumpi omugamba ansindikire ssente ezo akupuridinga nnyo okulaba nti osindika ssente ezo ozizzeeyo nga messages ze oba si kyekyo waba takozesezza nkola ayinza okugamba nti kebera ku simu yo bw'okebera ku simu yo olaba oba ssente kweziri gwe woyingirizaamu pini nga kuliko ssente ogenda okuddamu okebera ku simu nga ssente ezo zivuddeko so kati mukozesa simu ezo bulungi okusobola okulaba nti tebabafera kubakola nga nze kye baali bankoze kubanze nali aweya ku bo nensobola okumutebuuka ekyavaamu nangu bwe gutobe guli kati kyembadde mbasaba nti mubeere steady ku bafere bangi mu ggwanga. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Eno ye Salam TV. Nkwebaza nti webale nnyo webalire ddala yonna gy'osinziira okubanga otwota buliro tukyagenda mu maaso n'okutunuulira lwaki obutabanguko bususse nnyo ku mulembe guno. Nkyazizza Hajjati Hamida Namukasa Nansubuga omukyala yatandikawo Islamic Banking eri yatandika na Sako essente ezitaliiko riba ekino ne kisaasaana Uganda yonna ng'abantu beewola ssente era ne bazizzaayo. Tewerabira nti ofiisi ye ekyali Kaleerwe era waakolera era omulimu guno akyagendera ddala nagwo mu maaso. Si buguli Hajjati Hamida? Enamba y'essimu eri mmeka? 0702 222 088. Omuntu ayagala okwebuuzaako n'okumanyira kw'essimu era najja n'akulaba n'oyogera okumunnyonnyola kuba abantu abakwata ku ssente ezo ne bazongeramu amagoba baba balwana ne Allah. Gwe kyo wakirwanyisa n'okinogera eddagala. Kituufu. Ate abasinga okubeera bammemba baffe abasinga obungi si basiraamu. Abakyetanidde era kiyambyeko okukendeeza ne ku butabanguko mu maka. Bagenda ne bakola bassa ssente teziriko riba kwikwata nakukolera kino nja kumpaayo ssente bweziti nti kale ssente nto agenda ssente zirimu alaali it is a good venture by the way. Erimeka namba 0702 222 088. Okay, hamulamu wa Salam TV tukyagenda mu maaso twagala okulwanyisa embeera eno. Oyinza okuga nti obwavu obungi n'abakyala obutakola nakyo kiyinza okuviirako embeera y'amaka okubanga esasika. Byombi birimu advantage ne disadvantage. Ennyabo. Kubanga omukyala bw'akola n'afuna ssente yeepanga. Most of abakyala. Bw'akola n'afuna ssente nina ssente zange nze mwaka zange. Alowooza ngenda musaba engato nga luli bwe twali tusaba. Nange nina ngenda kwegulira kati obutabanguko buvudde ku nange nsobola. Okwemanya. Nange nsobola okwemanya. Kati buli omu asobola n'olwekyo obutabanguko awo bujjira. Ezenkanankana n'ebisikite zaaka kyala bagadde omwenkanonkano n'abaami. Ate nga luli babeera bokka kabagonvu kabagala abasajja baabwe ng'era baba bakolera. Abakyala balima omwami n'ayongerezaako amaka ne gatambula. Naye nga famire okubeera nti ojja kubeera ne famire nga emanyigaye eteeka okuba famire nga muli wamu. Naye kasita obeera n'omukyala ali eri Antonde, omulala ali Kampala, omulala ali Masaka.
tebakwatagana n'abaana tebaba tebamayiga abaana baba tebajja kumanya baganda baabwe bajja kuba tebabaagala nti babaagala nga abo bakole byabwe naffe kasita tukola byaffe naye bwe babeera nga bakulira mu famire emu ffe waffe tuli muntu ogwo kati abaami bano bagezeeko okugatta famire zino zikyasoboka kyaliwo dda nga tebalina wakulaga nga tukitwala ng'ekibi naye ate kyali over advantage naye ate kaakati omwana kati gwe mbulire ozadde abaana bo bali eri n'abange bali eri n'abalala bali eri ani anaamanya munne ono awo omukyala aga nti nettaka lyonna lyange namanyi neritagendayo enyumba zino zaffe zekampala kati ebintu modula eyo era byo butabanguko bwolaba kati mu maka it is big butabanguko okusinga bwe bwali edda obanga omusajja nze bakitanga bato bonna bali balina abakazi basatu bana naye nga balina ssente batusomesa bazaala abaana nga 40 bonna ne basoma baraka ebairawo zofe teri yasoma ne bamugamba nti tewali fiizi kujjako nga ye aganye okusoma nti n'okulima mwenna mwagendanga emmere n'ebaawo emmere ate twali situlima nnyo twali baana ba mugaggaffe naye ngaera tumanyi maama nga tatukkiriza butagenda mu lusuku era nga tumanyi okugenda mu lusuku ne mukoolakolamu obuddo ne muyunja ettooke n'owata n'osiba omuwumbo n'ogusiba n'oguleeta n'ofumba nga te waliwo n'abakozi kati Hamida Nansubuga ogambye nti wakuli ewammwe Ishema oli muki ndi muganda oli muganda abaganda baseega enkole bagenda kulyayo obwami babatwala ne bagenda okulya obwami eyo yonna kati gye baliira obwami gye basanga ebikazi ebirala ebinyankole ebirungi ebisinga kuba eri ne babiwasa naye gwe omuntu wakutunulira kulaba ng'omukyotala ddala ate mpulira Nansubuga kyajja kitya taata wange muganda nnyo abasajja abajja okufuga mu ankole okugenda okutwalayo ebintu si busuubuzi bwokka kulima enguudo okutereeza kuteekayo amagombolola amasaza bwe bityo kati baava eno mu Buganda ne bagenda eri ne bagenda n'abakazi be baali balina naye ne bafunayo ate abakazi baayo kati ne babawasa era ne babeera omusayi guno omuwarabu oba omukyotala ogukufaanana gwani kuba oli mukazi mulungi nnyo alhamdulillah ndowooza gwa jjajjange azaala kitange yali mukazi mweru oba yalimu ng'olulaalo oba yalimu oluyima omukyalo oyo kati nze saamulabako naye ngaabaga nti yali mweru nga bulungi bwe bulungi buno bwenkulabako ate n'abalala abaana abewaffe era bw'olibalabulira banga nabo bonna balungi nga te babakyala banjawulo bakyala banjawulo tuli abaana nga 40 oba nga 5 mu bakyala 4 so yeyo famire tugenda kulwanyisa tutya okulaba nga embeera eno ekendeera kutudde wa tugende mu mizigiti nga tukoze eki okulwanyisa obutabanguko buno obutatadde mu maka abantu kugabana bintu abantu kulwanira ono butakkiriza kino olaba nti naddala wavudde oluwusireenya olusine mu kufa enkaina zino ziyinza okujja muzeyi waba waali aba yakola eddaame abamu bali wakanya wabanga akyaliwo era mukazi nagamba ne bafunamu obutakanya nti nze njagala ettaka ly'eggundi tugabane emisango negifuuka emisango sharia kooti zino eza gavumenti emisango gigenze mu bantu bwe gityo naye gye emisango gy'ettaka tegiri nnyo ate mu basiraamu okimanyi kubanga bo abakyala abo bafumbirwa ne babeera mu famire emu ng'omu alinawo paati ye gy'alimira oba ye alimye lumonde alimye muwogo alimye byayagala kati bba waabwe nga ye aleeta surplus ng'abaleetera ebirala kwongereza ku ebyo balina neze mama wange yali alimanga tractor
ngate byalima byonna bidda yali alima okusinga bamama bange abalala nga balima n'obulo okashera nkawulira bakola kati ekiseera kino nga wabaawo akalo akalungi akamwaiti akapya kaba kawooma obuseera bwako n'akalo nga kawooma kati okulima kwe kwatumbula abantu emabegako gye buvuddeko kwali enkumbi terimba enkumbi eyagaggawaza abantu kati era kuba kati bw'oyogera ku nkumbi ate nkole y'ekyokulima kati yakyesigaliza kuba kati amatooke gonna gasaasaana paka soroti amata gonna gye gava ente zonna gye ziva baakola nnyo baakola nnyo naye originally baabeeranga n'obwakabaka obwakabaka bw'e Buganda obw'e Bunyoro obw'Ettoolo obw'Enkole yonna waabeera obwakabaka wa developing okusinga awalala ebitundu ebirala olowooza abaana bano okubanga abedda tebalina bukuubagano tebalwanagana era tebayinza kugamba nti maama ono yazaala ono kyo abedda bakikola anti bakikola bwe mbadde mu famire emu abakyala mwebali oli alina ekisenge kye n'oli alina ekisenge kye babaleetera engoye nga zifaanagana nga luno ono eyange ejja kuba ya yero omulala nga ya redi omulala nga bulu naye nga matiriyo yeno ate nabali abakyala baba bakiraba bazibabawa n'abaana tukula tulaba nti taata yalese engoye zezimu bamaama bonna ne bafuna kyekimu kyenkana naye ffe abaana abato nga batutwala ne batugulira oba nebatutongera ebiteeteeyi ku maduuka oba ne batutwala mu tawuni embalala ne bazigula n'ebikubiro ebyafrika nga ku gomesi nga batungamu obuteeteeyi bw'abaana abato oba abantu abatalina ne babawa nti kino kintu kyabayambanga mmwe ng'abaana twafulira wamu twaliranga wamu kuba twafumba caayi yekka nga binika tugiteekaawo buli mwana n'anywa ntugenda okulya emmere nga buli mwana bamuteera ku sowaani ye ne mutuula ne mulya njagala kubuuza kino njagala kiŋŋambe mu butuufu bwakyo bamaama bano ebawangaaliranga ewamu mu nnyumba emu tewabanga nnyombo oba zaabangawo naye ne bamanya engeri y'okuzibaamu zaabangawo naye nga si nnene nnyo entonotono okwekiya saalaba nnyo nga bamaama bayomba abo abaali awamu naye nga babeeramu n'obuntuntu ate kakati bwe bityo naye nze saabitegeera nze nalaba nga bafumba emmere ndowooza kuba naye mu kisiibo twazuukanga netulya ddaaku ffenna tuliira wamu naye ng'omuntu afumbye ye aba mufumbi w'ekiyungu yafumbye emmere si buli mukazi tebona bagyegaseeko okujjako mu kisiibo bayongezaamu ne bagaa kati nze kanfumbe futaali gwe tufumba ddaako bwe bityo naye nga okubeera awamu mu nnyumba emu nze nkiraba nga advantage mukulira wamu muba mwagalana ate mubeera mwagalana abaana njagala okubuuza nti bamaama bano ebaabanga ewamu bonna baabanga ba mikwano oba mwabangamu ababiri nti ffe tuli ba mikwano no mukwano gwange oba babeeranga awo kyeri babeeranga ne modulo eyo nti omukazi omukulu bwe bawasa owookubiri abatamwagala naye bwe bawasa owookusatu ate ono owookubiri akwatagana noono oba akwatagana n'oli ono yamuganga nti nawe kirozeeko kati bwe gwali namba emu yakolagananga na namba 3 namba 3 namba 2 nakolagana ne namba 4 era amaka gatambula nga gatambula era ne bazaala abaana naye nga bwe bagenda okuzaala omulala ayinza okuwerekera munne n'agenda okuzaala ne babatwala walitwaliro nga tewali nti ono ajja kugamba nti bannonze oba bandoze edda bandoga yali taliivo ayinza okuba nga yaliwo naye kakati mu famire mulya mwenna munywa mwenna kati onoologa otya onoologerawa enva zezimu oteeka wali buli omu atudde ku lujjuliro n'osena nga buli omu alaba onookikola otya tekyali bwekityo nga kiri straight era ffe twakuliramu ffenna famire yaffe nga baana bangi
Ati owagira ekyabafumbo okwawukanira mu kkooti tugabana ebintu tugende mu kkooti n'ebyedda ebintu tebabigabananga bwe batyo moodula eyo ndowooza bwe baazaalanga abaana nga kitaabwe abagabira bwegundi nkuwadde ente gundi naawe nkuwadde ente negundi oluddako ngaawo omulala naye embuzi zaffe ffenna kati enkoko zaffe ffenna mugende mukwata enkoko mu gisale emu temala musale 2 nga mwenna muli enkoko nga muli enkoko bwewa bwe bwali buli enkoko batugamba nti abakyala ab'edda tebaalyanga nkoko ne bamama baffe baali bazirya kati ze bamama ba baali bazirya nze nandibadde sizirya tuli enkoko twali baana ba mugagga twali tulina buli kintu almost nga tulina n'emmotoka zengenda okukula ng'emmotoka eri mu lujja ng'eri waka nga weeri mashallah ng'emmotoka weeri mu ng'emmotoka weeri era kitange bwe bamwonoonera ssente waliwo abaana abazoonoona kyamukola bubi nga mulaba atambuza omuggo kikyoyinza okukubiriza abalaba amaka essaawa zino naddala abaami ku bwenkanya bwawaka obwenkanya bwe mubanga abakyala bali separate omwami gw'olina okwenkanya bagambe mu kamera bwe baba nga tebali bonna omwami gw'olina okukolawo obwenkanya gula ebifaanagana kazina engoye ogula zimu naye zaawula ekkala naye omulala bwona omuwa olugoye olulala yasosodde eti yakoze bwati bulungi naye webityo ebikola n'okuwasa abakazi abangi ndowooza kati zesuubira nti kinene nnyo kati weekiri gye bali kubanga edda abantu ab'empeta ate bo tebawasanga mukazi mulala naye nakati babawasa enamba y'abakyala tuli bangi nabo bawasa okitegedde naye omulanga gwebakubira nti bw'oba oguze oba mukyalo olinayo oba bonna bali mu Kampala gula matiriye emu tishaliya zonna zifaanana ziberenga zifaanana onaasanyuke nti nze bangulidde n'oli naye asanyuke baligenda okwesisinkana nga baawula kkala naye nga bonna lugoye lweru era bwekiri bwekyaliza okuva mu buto bwange kye nalaba ewa kitange kyali ekyo ate nga abakyala baagalana saalabako nga bayomba ngaga nti kakati mpaka katambaako kali nga buli omu yeyazika ku munne kampe ngende essaawa zino kyajjaga nti amulaba bulabi ku waya ng'ayanika olugoye naga nti abadde annonda olugoye lwange yabadde mulabi ayanula oba abadde asemberedde bateekateekawo ebigambo nga n'engoye ez'abajja baabwe agenza okuwaata enkuba etonye nga ozaanula n'ozitereka n'ozimuwa be baami mulanga gw'okuba babeere benkanya abantu abaami kino kikwata ku baami oba owasizza abakyala gezaako okulaba naye nekolwa n'ekyogera nti benkanyenkanye guba owasa kale wasa kubanga ate ba obusiramu ga wasa omu 2 3 oba 4 they are lot naye osobola okukikola bw'oba okyagadde okusinga okubeera ng'oleka omukazi awaka n'ogenda okulaba abalala ndowooza kyakuuma nnyo obwenzi ekyo ekyokubeera n'abakyala wamu nga tolina gy'ono obukolera era ojja kgenda okomewo bw'oba nga toliiwo omukyala omulala abeera eri ku dduuka gy'oli babeera n'ettaani ya buli mwezi oba 2 weeks kati byonna biba bifaanagana bubaka ki bwoyinza okuwa abakyala abaami tubuulidde abakyala abakulaba ku lutimbe olwa Salamu TV naddala mu kugezaako okulwanyisa obutabanguko bw'amaka era okulwanyisa obutabanguko mu maka kiva ku baami abaami mmwe mulina okulaba nti abakyala bano mubenkanyankanya wadde olina gw'olaba nti gwe omwagala nnyo okusinga omulala togenda kukiraga kubanga bonna bali emmere y'emu bw'oba onookirabireyo mu kisenge kyo gw'omanyi naye nga okwenkanyankanya kirungi kuba n'abaana be babazaalidde awamu muba mwagalana mukolagana era muba baluganda ddala ne maama wo bw'aba taliiwo oli waali afumba ne mulya ne munywa kubanga era bagendanga mu mpala eyo ku mulimu ku dduuka nga era ali amalayo wiikisi 2 naye ezo wiikisi 2 abaana abamu tusomera eno abalala basomera eri nga tugenda ne tusoma ne tubeerawo naye nga
okusinga okugamba nti nze nja kugenda ng'eri mu bakazi ngende kwoli wasa abakazi bo bana bateekaawo naye n'obeera n'omu ne mufuna essanyu ne bwobeera n'omu nakyo kikola naye ate oyo alina omu tabeera n'omu abeera n'abalala nga babeera waabwe babeera babapangisiza obuyumba kyokajja wali musajja yenna asikingidde ku mukyala we yenna okuggyako abo abaasoma eddiini ey'obusiraamu ne bayingira ne bawasa bamama baffe wasa omu 2 3 oba 4 naye kitange yawasa basa kyogamba nti tewali omwami alina mukyala we omu ng'era amwekuumiddeko kizibu naye nga gyekiri ajati gyekiri naye obuusabuusa omusajja ayinza okubeerawo omusajja ebiba bingi agenda omulabi wa Salamu TV akulaba ku lutimbe basiibule ekiseera kino kituuse tujja kudda tubongereyo ebigambo ebirala oba oliawo tujja kukolayo puroguramu ey'okusomesa abasajja biki bye balina okukola okubeera nga benkanya inshaallah tujja tunuulira abaami balina okuba nga bakola ki ekiyinza okufuula abakyala ne batebenkera bamanya nti abasajja tulyoke siibula mulabi akulaba siibula ntumidde abawaka abamu badde mutaddeko muwuliriza bulungi ate neebaza okubeera nti mpitibwa okukola ebintu bino kubanga mbyagala ate mbimanyi nina ettafaali ku ggwanga mwebalire ddala era buli aba alina kyayagala okubuuza musobola okunkubira ku simu yange 0702 088 yesimu yange Hajat Hamida Namukasa Nansubuga kasangibwa nsangibwa Kyanja naye nga original era nazo ziri wano mu town ku Olumu Street. Okay, all right. Omulabi wa Salamu TV omulungi yonna gy'osinziira okubanga otulaba nkwebaza ne ngamba nti tuvumirira ekintu ky'obutabanguko. Nkuleetedde basiniya mama, basiniya senga, basiniya jjajja okubanga batulambuka mu nsonga siniya musomesa okubanga batulambululira. Tekigasa akugambye nti entalo zino zizze lwakuba nti okwawula yawula mu bakyala. Okitegedde kyekireese entalo zino edda abaana bakuliranga wamu bino tebaabirabanga tewabanga kuloga omuntu yafumbanga emmere abantu bonna ne balya. Gwe bw'ona ofumba leero n'okola ekibiina ng'emanya nti enkya ngenda kukola ki ngenda kufumba. Abakyala ekyokukola edda abaami be baakolanga era nga bakutwala ku mulimu ne mukola mu mpalo. Essaawa zino entalo zizzeewo naye tubagamba muderi Allah mutye Katonda obukakafu bw'okumutya mwagale abaami bammwe mwagale abaana bammwe mukuze n'abaana empisa. Omuntu omugatolwanira kintu ky'otaakolerera nannyini kyo waba yagadde akikuwe waba tayagadde takikuwa. Atakummira mpeera bankummire. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Eno ye Salam TV. Entambuza ya ddaawa tugyongeddemu ebisoko n'ebinnonogo mu budde obunyuvu ku muzikiti gwo wennyini mu kitundu kyo. Era ku Mande tuba ne Sheamus Nikiti. Togwa musuulu tuliba olwo Allah n'akwanukula okuwanjaga kukonna ng'akuwulira gwe tosamukka tossa mukono kusaba togwamu ssuubi. Olwokubiri Sheikh Salim Bosa. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mweyambise nnyo okubeera abagumiikiriza era mweyambise nnyo okubeera nga muyimirizaawo esswala. Olwokusatu Omulangira Sheikh Ndawula Siddiq. Bino binnonogo byennyini mu budde obunyuvu. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره abo tetubatiiririra nti omuntu yenna akoze akalungi ke nga katono katya yarahu Allah agenda kamulaga era akamuweemu empeera ejyamu. Olwokuna Sheikh Imran Sali. Era nga naye bwe yakikkaatiriza n'aga nti wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ne bw'otandika kubala ebyengera Allah byakuwadde tosobola kubikomekkereza. Tumwebaza Allah olw'ebyengera ebingi byatuwadde
era tumusaba bitukuumire n'ebyo bye tutannaba kutuukako nga tubiyaayaanira nga bya mugaso gye tuli nabyo bitutuuseeko. Tukyafumba omutwe olwokutaano Dr. Senjala. Mu kiseera ky'omuntu ng'ebintu bimusobedde, ibaada gy'akyasinze okukola neyagalwa nnyo ewa Allah mu kaseera ako ye ibaada ey'okusaba Allah tabaraka wa ta'ala. Tukyakuteekateeka mu nteekateeka entuufu era ku Lwomukaaga Buuza Oyige ne Sheikh Kasimu Kiyingi. Abaseeka bakintumye basheekha abakulu mu ggwanga tiddalasa ziddemu mizikiti naddala eza Sande ne ku Lwomukaaga abaana basobole okusoma eddiini yaabwe, bayimaamu mukiteekemu amaanyi, ab'ettwale abaana basome ku ddiini yaabwe nga bagiyiga ku mizikiti buli lwa Sande, n'abakyala nabo basobole okusoma ku ddiini yaabwe, tusobole okutambuza eddiini obuki obulungi. Lukyali lusufu Olwomukaaga anti tukuleetera ne Dr. Fidhi Walusimbi. Awo bwe tugambira nti fahaadha min baabi awla, bwe buba nga Obusiraamu bwakkakasaako okuyisa obulungi ekinyonyi, okuyisa obulungi ebimera n'ebisolo, ate olwo kikkakatako nnyo okubeera nti muganda wo ate ye omuyisa bulungi nnyo. Olwo ku Sande Imaamu Sulaiman Kyeyune. Ebisinga okuleeta obufumbo okufa amangu otatwala budde nga wetegereza omukyala, n'omukyala obutetegereza mwami. Bwe ziba nga nga ziri 12 ne tuzimanyirawo ne tugamba nti tujagala nazo nga ziri 12, so si kutuuka nti wallahi saaziraba. Ebinyuvu bikyajja tereera, tulina Sheikh Mutyaba. Agamba Allah, a'udhu billahi minash shaitani rajim, walanabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi. Eyo aya tutera nnyo okugisoma nga tufiiriddwa, naye tutera kuwulira eri gyesembera inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naye nga yagamba nti nja kubagezesa n'ebintu ebibatiisa ebibakanga emitima. Omutima bwe gwekanga omubiri gugenda kulwala, ate tayagala olwale. Y'ensonga lwaki akubuulidde olubereberye nti ekyo nja kukugezesa nakyo, therefore tekikumalira biseera kweraliikirira. Take it easy. Awo ne tuleeta Dr. Mutagubya Ashirafu. Omuntu ali riba amanyi bagamba nti awangala obulamu bwe nga talina baraka. Sad moments and more especially death are inevitable, but malaria deaths do not have to be one of them. Do not regret. The power to chase mosquitoes lies in your hands. Mosquitoes lead to death. One bite could cost you everything. All you have worked for will be left behind. Your children will be left in the hands of no one. All property will not protect you. Sadly, your friends and family will move on. Protect yourself and your loved ones from mosquito bites. Sleep under a mosquito net every night. Clear bushes and stagnant water around your home and close all doors and windows by 6 p.m. The power lies with you. Yo fam, it's that time again. Finals. Oh yeah. Go TV. Let's go. Final. Go TV. This is too big. The Premier League, La Liga, Champions League, FA Cup, Europa, and more. Finals. Stay connected to catch all the biggest football finals with your best football friend. Go TV. Love it. Abeka bana tuzi. Awarunji. Naffe tujja. Bami kwanu. Ana ina kuchenja ono. Anko, osobola okozesa essimu yo. Tuyina momo. Va ku mwana gwe change. Nayanziza nnyo. Nange kwete. Yes. Zo ziri mmeka? Ziri 3 kitundu. 3 kitundu. Yes. Nayo. Sente nga zinziguddeko. Naye anko, osobola zifuna okuva ku ssimu yo. Batu gyemu ebimu. Mweba rutegeka. Nze no bora bankooye. Va ku macha ndi mu shopping.
Juma jangu yambe ku munno muti kula ebintu muli mutya Anko, lero kyabonaabona kale osobola oziteeka ku simiyo ne weekolera ssente. Rabai, musulidde omutima ondaza okwagala naye thanks baraba bit empombo bazikyaliwo awo jajja mwongereko oyagala nnyo olwombo lw'ekinyeebwa tewetaaga kutambula gwe ne bw'otuula tubeere mu nzikiza senga natuma olina okugumiikiriza ...2026 is calling and your voters are watching, listening, scrolling and streaming. Ready to lead? Then it's time to be seen, heard and remembered. Next Media is your campaign partner. From TV to radio, digital to mobile, even influencer power. We get your message everywhere. Whether you're running for MP or local council, it's your time, your voice, your victory. Book your space now with us on 0761 001 890. Better steady, be better. I've been called many times and they were threatening to disconnect my line if I didn't do certain things. So they were reading some content for me, some codes to put in my phone. But I realized the language they were using was not professional, and that's when I clicked that something wrong was happening. So what has happened to me many times can happen to you out there. It's important that you don't give your PIN to anybody, keep it safe, and never share it with anybody. Better steady, be better. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. I'm one of the scientists now doing research on plastic technology recycling, where we can be able to produce other products from plastic waste. For example, we are trying to develop a plastic tile with sand plastic tile, that it is unbreakable, it can be shifted from one roof to another. So this is a project we are working on. It's our initiative as Kazire Group of trying to reduce waste from the environment. Brothers and sisters, Taso Butonde for a better Uganda. This message is brought to you by National Environment Management Authority, Kampala Capital City Authority, Vivo Energy, Airco, Pepsi, Stanbic Bank